Ekitongole kya poliisi kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kiri mu kunoonyereza ku biki ebyaviiriddeko okutta Michael Alinda amanyiddwa nga Ziggy Wine. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu nnyaffe Uganda Fred Enanga ategeeza bannamawulire enkya ya leero nga ab'eŋŋanda ba Ziggy Wine bwe badde tebakolagana na poliisi newankubadde nga babadde bafuna obubaka obubatiisatiisa awamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tetwasobola kukwatagana nnyo ne famire okugoberera okubula kwe n'engeri gye yazuukamu. Famire eraga nti bazze bafuna okutiisibwatiisibwa mu ngeri eya message ze bazze nga babaweereza bye twagala okuzuula ebyo nga biraga nti kemugezaako okutemya ku poliisi oba na security nammwe mujja kuba mufuna obulabe. Era ategeeza nga bwe batandise okunoonyereza ku nfa y'omugenzi ng'ekiwayi kya poliisi ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza eky'Ekawempe batandise dda. Naye ekitongole kyaffe ekya poliisi oba regional police ye Kampala Metropolitan North etule Kawempe eguddewo omusango oba fayiro gye bayita death inquiry fayiro. Fayiro zino tuziggulawo ng'oli afudde mu ngeri etategerekeka. Ono takomye okategeeza nga bwe bagenda maaso n'okwagala okumanya ebintu ebitali bimu omuli abantu abaatwala omugenzi ne bamusuula ku ddwaliro ekkulu e Mulago n'ensonga endala. Ono ategeeza ng'ebyekuusa ku kuttibwa kw'abayimbi abatali bamu nga bwe bitamanyiddwa olw'ensonga nti ebigendererwa by'abatugumbuzi biba bya njawulo. Mu buufu bwe bumu era poliisi eri mu kunoonyeza ku kuttibwa kw'omusirikale waabwe eyaggiddwamu amaaso n'attibwa era ng'ono yasangiddwako n'ebisago ebitali bimu nga bw'ayongera okutangaaza. Era ebisago bye bamutuusako mu nsingo amaaso ke baagakuulamu yali nfa ya ntiisa nnyo nnyo nnyo. Oluvannyuma ne batwala emmundu n'amasasi 55, naye amasimu ge pikipiki ya poliisi teyatwalibwa, ekigendererwa kyali kya mmundu. Twagezaako okukozesa embwa yaffe okuwunyiriza netulaga nti bano bakwata ekkubo erigenda era asobodde okulambika obumu ku bujulizi bwe bafunye awamu n'obufu abamenyi b'amateeka bano bwe bakutte. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.